sobola okuyisako ekidduka, sobola okuyisako container tani zimmeka. Olwero tulitwaga tuzimbe biidhinihi jalla waala. Tugamba bulijjo nti ebizimba ebitwawula bingi, ebitucyankalanya bingi, naye it's time otandika okuba nga at least okyusaamu. It's time for you to change. It's time osobola okuba nga odda ku mbeera ekyasinza okuba nga nnungi. Mungu akusaasire ya rabbi. So twagala tuzimbe entindo ezo, tukonekitinge wakati waffe n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga twegatta ffenna. Mungu atusaasire ya rabbi era abeere nga atuwa obulungi. Tubeere nga at least ebitwawula tubijjawo, ebireeta obusungu tubijjawo. Ku Mande nga kuno twogera ensonga ez'enjawulo ezileeta obuzibu mu maka. Lwaki? Olw'ensonga nti wetuba nga tuli mu weekend ewaka, empompogoma zibaddewo, emponko zibaddewo, ebizibu bibaddewo bingi nno ddala. Naye ebyabaddewo abamu twavudde mu weekend nga tulina olusirika ne tuba nga tukoze gap. Tulina olusirika, waliwo gap of communication, tulina medium of communication. Wano tosobola connectinga kudda ku munno, ono mwami ono mukyala, wakati wano waliwo gap. Wano mwami ono mukyala, wakati wano waliwo gap. How can we bridge these two? Osobola otya okubridginga? How can we connect one another? Right? Titugamba nti twagala tuzimbe entindo ezo by Monday otandika at least oyite mu week nga alhamdulillah osobola okussa, osobola okwogera ne munno, osobola communicatinga, mugire ebitambula, mukola ebitambula inshallahu ta'ala. So yebukulu bw'entindo ntugamba nti kati ebibadde bikyankalanye ku Mande togera ku nsonga za bufumbo, ebibadde bikyankalanye byonna zimba olutindo. Tuluzimba kati saawa zino olutindo, tuyita mu program olutindo always tugatta byonna n'emitima egibadde gikyankalanye. Kyekituleeta wano kitugeeza mashallahu ta'ala. Nsaba wekitiibwa Allah atuwa obulungi era ffenna abeere nga atwongera, abeere nga ffenna atuwangaza nga tulimu abo abazimba entindo zaffe. Ate naawe kkiriza munno akonekitinge ku ggwe, kkiriza togezaako n'olema, kkiriza munno akonekitinge sobola okuba nga ebizibu ebizeewo mubijjawo inshallahu ta'ala. Nsaba Allah atuwa obulungi era ffenna atusaasire, ffenna atukuume. Allahumma amin. Mukkirize nkuliseyo bonna ababadde mu mikolo, alhamdulillah mukulikirire ddala, Allah bajaze khairat. Mwenna mu weekend abadde mu mikolo egy'enjawulo, wiiki nga bwebadde etambula. Nze nava wano ku Lwokutaano ne ŋŋenda Ishema Itendero, ne ŋŋenda yo nsooka sinkana abantu bassa abasajja bali eyo, Chief Kigozi, family ya Professor Kajimu, Sheikh Kajimu, family ya Kaunda, family zimpitirivu ziri eyo Itendero inshallah ta'ala. Jazakumullahu khair. Ebale twaniriza bulungi, tusaba Allah batuweera obulungi. Abantu b'Itendero nga muli banja muli bankizo, muzikiti gunyirira guli kiriya nnyo, guli kirini alhamdulillah. Muwuliriza twabadde awo mu kiro kya Miraj, tusoma Miraj, abantu mwenna nga temwagala kuva mu muzikiti. Sawa mmeka abantu temwagala kuva mu muzikiti, mwasula omwo nga nti twongere seeka tweyanze Sheikh Mutumba kulikirayo ddala ne twangayo twatambudde. Allah bajaze khairat. Webali Hajjati na Romansi Kigozi Amina kuteekateeka nakubanga omanya nti shukuru yo olina kubanga odda ate mu bantu bo. Abaana b'essomero balungi nti weebaza Allah okuva e Makka naye kodde waka ate olina abaana b'essomero n'abantu b'oku kitundu. Jazakillahu khair. Eno yabadde shukuru mu ngeri yayo naye ng'ate mpitirivu obulungi. Abantu bonna abaze mwene mwebali eddala alhamdulillah, abatoneriza abasomye ne bannaffe abatesitese, tusaba Allah batusaasire n'abawa obulungi. Twavudde ate ku Lwomukaaga ate ne banga batubikira mwanyinaffe Allah bwejjuludde, Mama Farida twamuziisaawo Lwengo Kigando, Kyetume Kigando Lwengo awo wetwamuziise mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebuddu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nkubagiza family ya mukadde waffe Sebalu Ramadan, kitalo nnyo, kitalo ddala. Family eyo yonna baganda baffe bonna agisebana n'abaala mwenna, Hajjati Nanja, Hajjati Nasuuna, maama mulungi, Hajjati Mumbejja, Hajjati Afua na Bukalu. Bitalo nnyo, bitalo ddala.
Allah akusaasire ya rabbi. Okubanga omuzadde otunula mu kabbuli y'omwana si kyangu. Mu myaka gy'oliko 9+ naye okubanga otunula mu kabbuli y'omwana si kyangu. Nsaba Allah akugumye era Allah subhanahu wa ta'ala akumalire. Bwe bityo bibeera bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala. So na mwenna abaafiiriddwa bitalo nnyo, bitalo ddala. So tukulisaayo muganda wange Sheikh Shuaib Mutazindwa n'abala mwenna ng'emwabadde jazakumullahu khair. Tusaba ekitiibwa Allah abasaasire era abawa obulungi. Twavudde ne tuvuga nti kola emirimu gya ddaawa munda awo mu Masaka n'ebirala bye twakoleddemu Mungu atuwa obulungi era tumusaba akkirize. Mwenna abalina obulemu, mwenna abalina obuvune, mwenna abaafunye ebigezo eby'enjawulo, abaafunye stroke, mwenna buli omu n'ekyewafunye ekyenjawulo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akumalire abeera yakuyisa mu bizibu ebyo. Abalwazizza mwenna bw'atyo Allah waagera, abafiisizza bw'etyo ffenna twava eri Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'eriye gye tulina okudda. Twava eriyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era eriye gye tulina okudda. Mwebale kubaako, mwebale ddala, mwegumye n'ekigambo ekyo, mubeere nga muwangala nga mulina emirembe. Azama Allahu ujurakum wa ghafara li amwatikum. Tusaba ekitiibwa Allah asonyiwe abafu bammwe nammwe subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga abawa empeera nga nnyingi ddala. Tusaba ekitiibwa Allah batuweere empeera obungi. Allahumma amin 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 amin. Nolwekyo ayuha alfudala abalungi mwenna walfudalayat, bambejja n'abalangira n'abalungi mwenna ab'ebbeeyi, basajja n'abaami, olwaleero mukkirize mala okwebaza baganda baffe mwenna muri gino ez'enjawulo mu ggwanga ne Hajjati Salaama awo emawogola Salaama emawogola awo webale kubaako Hajjati Salaama masha Allahu taala. Ate nkutwala Makka, Mungu akkirize ogendeko mu umra, Mungu akusaase ya rabbi. Webale kwekumira ku Salaamu TV Eva, webale kubeera programu y'olutindo masha Allahu taala. Ogenda nti akasimu kano seeka kwendi ku programu akasimu nakafuna kati ngali ku TV. Mungu akutusaasire tuweera bulungi kutwala Makka ne Madina insha Allahu taala. Era ngenda kudda mutwogere ku nsonga ez'enjawulo na bwenna yenna asobodde okuba nga afuna akasimu kaffe wetuli tukakube biidhinihi jalla wala then ne ofisi yaffe nzigule weeri nnyo wano ku Magoba Arcade. Nakati ogendawo Seeka Uzema mwali, Seeka Kikambi mwali, omwala omuto Zulfa mwali, n'abala ojja basinganawo insha Allahu taala. So Tawakkal Travels be banno ye ofisi yo, be baganda bo, yeffe bazzukulu bo, yeffe batabani bo. Tawakkal Travels, always Tawakkal Travels, anjawulo nnyo Tawakkal Travels, Tawakkal Travels, ekyo kyokka ng'otawakkala. Idha azamta fatawakkal ala Allah. Twesige gwe twesige, tegedde twesige tusema obwesige oluvannyuma otawakkale, kyekyokka twesige otawakkale. Ojja kutuuka e Makka ogambe obanga wagendayo okodda ogambe nti bannange labika sijjangu Makka. Always olabanga agenze mu mbeera empya wejiba mikolo alhamdulillah. We are the best in that mashallah ta'ala. Wejiba mikolo wejiba handling, we are the best in that. Tusaba Allah tuwangaze wetyo okyakola wetyo kyatambula wetyo. Tawakkal Travels wetyo feba no feba no era feba no ddala. Tusaba Allah kutusaasire ya rabbi. Jangu tugende mu hajj, jangu tugende mu umra ya Ramazan ne ya February tusimbule sawa yonna inshallah ta'ala. Sobodde okubanga ayagala okugenda naffe week eno, yes obanga oli ready, jangu inshallah ta'ala ate mu office togere ebigenda mu maaso. Jazakumullahu khair. Saba Allah batusaasire bulungi. Now oluvannyuma lwa mukaddimu ogwo n'okubeebaza byonna na bino bye muyiseemu, mbategeeza nti mukwano gwammwe, mwalimu wammwe, sheekhe wammwe Kinvinvi alhamdulillah sheekh mga Seeka oli asomesa Seeka Seeka abeera waati ne waati ne waati. Seeka Shuaib Idris Mutazindwa, Shuaib Idris Ismaila Wanji Mutazindwa yatuuse dda. Seeka Shuaib sibu bantu bagambe nti nga Seeka oyogedde nnyo. Seeka okulikayo ekigambo. Alhamdulillah, Mungu atuwa obulungi ya rabbi. Amin ya rabbi. Allahumma amin ya rabbi. Amin. Aba tusebeeta bulungi abantu basiimye ne twatambula nabo alhamdulillah. Mungu akkirize ya rabbi.
ensi abantu manyi ebikola ensi eno nga bamaka ate mumaka temusobola kutambula nga temuli mu mukwano. Abantu balina okunoonya fees naye nga basobola okuteesa ne bannaabwe, naye abamu ono atunula mashariki ono atunula magaribi ne fees ziganya okulabika ne baraka tewali. Tuzimba olutindo bino bigwewo tusobole okufuna embeera ennungi. Twasomesa nitugamba nti omuntu otegeera otya omwami akwagala oba omukyala akwagala. Maka nitugamba nti abantu bagamba nnyo bannaabwe tebabaagala. Mukyala otanjagala omusajja otakola ki tanjagala, naye gwe oteyoola ddala mutuufu omukyala onannako omukwano. Twannyonnyolako ku nsonga puroguramu yawomera abantu era kuliko abaali bali mu nsirika abamaze emyezi abaatereza ku olwo abakyala ne bagamba nti omwami wange anjagala olw'obunafu, naye bino byakoze nabina bino ninsabika nze nina obunafu kanneenoonye. Omwami n'agamba mukyala wange byakoze seeka abyogedde wana waffe tatumanya natumanya seeka tulina ki olwaleero okutereeza amaka n'okulongoosa amaka Allah olw'amaka gaffe. Amiina ya rabbi. N'abo abasuubira okugafuna tusaba Allah agabawe. Allahumma amiina ya rabbi. Okutereeza amaka kintu kikulu nnyo mu bulamu. Naam, sadaqta. Olwaleero abawali mu bangi bavumirira ebisiyaga n'amasinzizo mangi n'abantu bangi ab'enjawulo abasiraamu n'abatali basiraamu bavumirira ebisiyaga. Abantu balamu abatali abonoonefu. Nyina kano nkizikiriza kano nga yiseewo esebo nolekaka kuliko ababadde babiwagira olw'okutamu ebintu ebimu nga bawugira bawagira ebintu ebimu ebiramu ebisiyaga. Mungu n'atugezesa n'ekigambo mudakiika mbala enno eziyiseewo nga musisiiwe yebadde ettake n'esiri nga bakyagira naye badde baseka kuba babyogeramu nga baseka n'okuseka baseeka boogera nga basima n'okuseka boseka n'okuseka bali mu kusaaga. Mungu n'aleeta embeera kati ate olwaleero ababisekerangamu luli ate be bakaaba mwemanyi ebintu ebimu temugezanga ne mbiteekamu omuzannyo. Era musisi bagamba yayise ettake wano tekisoboka bagamba naye kikulu simanyi oba wano wewali amufuga bisobokera ddala. Nolwekyo temuzanyisanga ebintu nebirengeza amazambi agazikiriza abantu ebiyitibwa ebisiyaga temubirengezanga nga mwagala okubisaawo ebyammwe no matter what. Naye emu ku puroguramu enkulu ennyo mu kulwanyisa ebisiyaga lwe lutindo luno ssebo lwobeerako ye Salaamu TV eno abalabi gye balaba ng'emaka. Allah bongere ya rabbi bulungi. Amaka bwe gongera okutagala agikalimu kaliisa ne banno buli amaka lwe gongera okutagala n'entindo eziyunga abantu ku bannaabwe bafune essanyu n'emikwano emituufu ne zikutuka abantu balina kudduka bagenda mu bisiyaga. Lino lyekkubo lyokka erigenda otuwonya kiri kukubiriza bafumbo balongoose basobole osigala mu bufumbo. Buli lwe banaafuna essanyu n'obutebenkevu mu maka gaabwe ebisiyaga bijja kukendeera. Abatalinafumbirwa bajja kutandika okwegomba obufumbo. Naye olwaleero abantu mu bufumbo banoonyayo kuzaala ate nga gye tulaga nti babateereddewo n'amakubo agasobola okuzaala nga talabye musajja. Kitegeeza buli lwe bakendeeza essanyu n'okusisinkana kw'abafumbo mwami n'omukyala bisiyaga bye biba bikula. Ng'abakkiriza abantu abalungi Salaamu TV olutindo ffe tuyina kunyweza gano maka okuvumirira kituufu naye tekumala si lyekkuba erisinga obulungi. Okuvumirira ebisiyaga ne Allah bwe yali abivumirira
yabuulirira bubuzi watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum. Muyinza mutya okulekawo Katonda kye yabatondera ekkubo lino kuganga abalaga obulungi bwalyo n'obubi bwakiri kye bagendamu nga tannaba kukivumirira yasooka bateerawo kkubo tibannange wano we muyitanga nisaukum haruthu lakum wano lino lyekkubo lyembalekeddewo lyeddungi osobola osaatukira mu nimiro nga weyagadde naye kino tokikola era teriiyo atebenkera mu kino n'anoonya ekirala lwe lutindo luno okutebenkeza amaka twayogera ensonga emu mu nsonga eziraga nti omwami akwagala mukyalawo akwagala twagamba afuba nnyo okukuwa obudde afaayo okukuwa akadde wanyonyola ekyo n'okatagga oba katono oba kanene naye akadde kakuwadde ak'eddakiika 5 n'agamba nti assalaamu alaikum n'ayingira kikulu nnyo ne bwaba tatudde kasitoma keya gy'ofuna ku mulyango gw'edduuka ekuwaliriza okuyingira ne bw'oba toyingire mu dduuka oyinza okuyingira just owuliriza akawoowo akali mu dduuka tobula baseeke makka sajja babeera mu kuyooteza mu kwoteza abasiraamu baffe babadde ki banoonya mikisa walala tasobola dde okwoteza akabaane mu dduuka naye makka babulaba buli dduuka lirimu bubaane tabutunda ne waakiri ku makya bayisaamu ku vuhuri ne bayisaamu ku asiri ne bayisaamu akawoowo ako n'omukka gulina amakulu kati kasitoma keereeta omuntu ono n'omwami maka okutebenkera n'agenda ng'akwongera obudde yekka atomusabye obufumbo kampani kubanga ne bwe tuba tusoma amakulu g'obufumbo kuba kukkaanya kw'abantu ababiri buli awali okukkaanya kw'abantu ababiri ku nsonga zaabwe ze baba bakkaanyizaako okubeera bonna era kamu ku mpagi z'obufumbo bwe kabulawo toba bufumbo gwe taata ne bo bweyagala okugaba ridal mutazawijaini balina okusiimagana ako kalombolombo kakulu era wagamba nti sikkiriza kiba kiganye kiba kifunyeemu obulema okugjako ekyo abawalimu kye baba bajjeemu okusiima kikulu kakati abantu bano ababiri abasiimaganye okukola obufumbo bwabwe eyo kampani kitegeeza mulimo gulina okubaamu kasitoma keya ku sayidi zombi bw'oba oyagala omukyala atebenkere mu makaago olina engeri gy'olina omuyisaamu etambule bulungi wadde gwe omwami gwe dayirekita gwe munene gwe kyeyamaani naye omukyala ono ate ye muwandiisi ye mubazi w'ebitabo ye mubazi w'ebitabo ye muteresi kakati bw'otamukwata bulungi ate era tebijja kutambula bulungi seba ensonga ey'okubiri omusajja ayagala mukyala we naye kikola emirundi ebiri n'omukyala ayagala omwami we ya'malu ala tahsini hayatihi akolerera kulongoosa obulamu bwe munange asanyusa atya anayambala atya alidde atya naam akatoka namusanyusa atambudde atya yagenze ewaabwe yagenze okulaba maama yagenze mu ddwaliro naye atambudde atya atuuse
bagenze okulaba abasanzeeyo yagenze mu ttawuni kugula bugoye bw'abaana agenze mu ttawuni abufunye akeereye kiki yafunye buzibu ki yaamalu ala tahsini hayatihi ebyokubitegera kyogamba kirongoosa obulamu bw'obufumbo anti ye keya abantu balowooza kuromansinga simanya biki kupekinga kugwa keya kufaayo kutegeera munno is she happy is he happy is he happy seeka musanyufu is she happy omukyala musanyufu bw'aba yalwadde ali mu mbeera ki ekyo yaamalu ala tahsini hayatihi mukyo mulimu n'okwagala ebyo mukyalawo by'ayagala n'omuyambako ku ebyo by'ayagala naye omukyala yasoma kyalaane naseeka wange yayitalya matooke naye kati sebo alya matooke muliwo amatooke ani yamukola ekigambo mulisa amatooke omukyala nawasa munamasaka tooke agafumba bulungi tooke bikaseera tooke naam seeka nemukyala nemuswaba wange yitate mandaazi nawasa omukyala musisi wa mandaazi nasumbuusa yitate nyo bintu bya butobuto bisigesige naye sasa tena mandazi seeka kasita omukwano gubaawo n'enkolagana n'atalya nnyama agirya koolwa ate n'atagizza n'olubuto ne lutamuluma erimu ku ddagala ekkulu mu bulamu bwaffe mirembe mu maka erimu ku maddagala amakulu nga tebannakutwala mu ICU mirembe mu maka era kirimu kubitwala abantu mu ICU kubulwa mirembe mu maka era baddokita abamu ebigambo babikubawo kasita ogaana okuwuliriza ebigambo ebituufu ku Salaamu TV baddokita abamu babibagambidde mu malwaliro bahaaji ne haaji kiki tolina hajatika nze manyiko haaji dokita gwe yagamba ne haaji tolina kikuluma ekikutawaanya kiri ekigenda ofuna omukazi nange aseeko manyi dokita kyeyagambye yatagala musajja wattu amakale gagira ki nga si mufumbo agenze mu malwaliro atawaana sima sukaali sima bino binuma sima biri naye dokita jeno dokita amaze omwekizamininga ye naye muganire haaji kiki ekikutawaanya olina omukyala ate you see you know you hear namugamba nti nkubuulire genda onoonya omukazi problem yesi yaddagala ojja kuwona si yampiso kati ebituluma bingi naye lwakuba tulina abakyala naye tebaliiwo tulina abaami naye tebaliiwo you don't feel them omuntu akola okunyiriza n'okulongoosa obulamu bwa munne awulirwa si lwakuba ayogedde kati wakyaliwo obudde tulina okukera ku makya ku mirimu kati ongamba simanya ati kufa kunanga nebyo nebi tuzadde tukuze n'okukula tukulanya abaana babiri basatu tewakyaliwo ebiseera nina okugenda ku mirimu nina okugenda mu ddwaliro nina okugenda ku kino bakasitoma bajja kwa Ked Boutique nambaka mubosi bange waba mwami babosi baneeta kusawa emu nga nalipotinze dda nkolera kufuna promotion nakube award of the year olunaku lumu nina kye nategeera twali ku Feedright wali ewa Hajjati yeti Fauzia Feedright ekolwa wano Prince Charles makagata wakabwa wetuli akamere n'ekyenke ekisebo otubano wetulaga omwana omulenzi najja n'amugamba Hajjati emmotoka zindese namugamba ne piki zikulese ne bano nabo bagenze obadde okola ki kale nkusanga otuuse kuba olina okukola kyantegeeza tiyalina gye yasindika emmere ng'agenze gabula bantu kyamisana bw'oba tosobodde kukola kintu ensi yayanguye waliwo ababitukolera
kati ng'oyo Hajjati n'abalala okuba kasimu n'omugamba neetaaga ekyemisana teekako enkoko oteekeko nakati kyonna ekika kyoyagala oba onoolya kibumba oba kiki ate abivuga abitwale ku adresi gy'omugambye kakati omukyala mulwadde ali lubuto tasobodde kufumba ate buli lwafumba emmere nemugira tetalya kati okoze otya okulongoosa obulamu bwe oli bize nnyo kuba akasimu omugulire emmere bagitegeke bagitwaleka ala tahsini hayatihi omulongooseza obulamu omugondeza obulamu nga Allah bwe yagamba nti wa ahsini kama ahsana Allahu ilaika osobola okugula kino kimugulire osobola okugula apple emusanyusa osobola okuleeta ebimuli bimuleetere ekimusanyusa kyo Mungu bw'aba akuwadde obusobozi agala bbeya muwe ate kirungi liyunfiq dhu saati min saatihi Allah teyatutuma binene omukwano tegwagala binene byokka abasobola ebinene mugule seko bitegedde epeera eri subhanallah ka chocolate kamuseeka kakola amakulu okulongoosa obulamu bwa munno twagambye nti yagala n'ebyo byakola ki bwaba yasoma ekyalaane muyambeko ekirungi toyagala akole mu butale toyagala agende mu maofiisi mugulire ekyalaane atuula awaka gende wa haji nannyini ssomero gw'omanyi musabire omulimo atungire abaana empale za uniform musabire omulimo eyo nayo nyingiza ya waka omufuule bize abenga naye alina kakola ajja kuba happy niyo omukyala ali waka yeebasa abikooye azuukuse yasoma eddiguli azeebakidde toyagala akole n'akameeza tekawera akusabeza eddwaliro teziriiwo gwe lwaki togumiikiriza alaba waliwo opportunity kitaawe yali amuwadde ekiduuka wakimulemesa kwegamba obulamu bwe obwagala nga avaako vvu omuntu gw'oyagala omulumirwa n'omulongooseza ayambale mu bantu afaananeko ki bulungi addeko ewaabwe agende mu hairdressing abeereko n'emikwano gye nga n'enviiri ze anyumirweko asekeko abuukebuuke gwe tola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu Aisha teyafuluma mukyala Aisha maama waffe teyafuluma agenda alabe abantu abaali betraininga mu bitala baswahaba baali betraininga mu bitala mu masjid mama Aisha n'avaayo ajja abakole ki abalabe naye kyali kirimu ensonyi Aisha balaba yekka nabbi kwe kujja nga Aisha akaluubirirwa ayagala okulaba bali abatraininga bazanyisa ebitala nga ayina engeri gyanyumirwamu seeka ki ayina engeri gyanyumirwa naye ng'ate okubeera yekkaawo nga nabbi ali mu nnyumba nga si kirungi kino ekyo tukiyige omukyalo obeera otya ebweru ng'onyumya ne neiba morova musajja nga bbaawe ali mu nnyumba ebyo bye bimu ku bituleetedde obuzibu abantu obutalowooza ku bye bakola ne effekiti zaabyo obudde bw'obwonoonye owooza mwami takuwa budde obudde obwonoona byoyogera n'omusajja oli si bikulu mugamba onadda wadde abawa amata mugamba onaakomawo kubanga haji waali tayimu ya haji mama Aisha yali ayagala okulaba naye ate nga ensonyi zimukwata okubeera yekka nga nabbi ali mu nnyumba amulekayo atya omanyi omubaka kyeyakola yajja amuwagire ku kyakola omubaka yavaayo mu nnyumba naba nti ono akaluubiriddwa ate biri bimunyumira ate nabbi ndoza yalina obudde bwe mu nnyumba kati ye ne yeerekereza ebibye mu nnyumba najja awagira ono ku kyayagala
tunuulira obulungi bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omulala agamba bugambi kola biki eyo itawo eno omukyala bw'aba bimunyumidde muleka anyumirwemu kubanga adatan abakyala banyumirwa ebintu by'emizannyo. Abaseeka naddala oluusi ffe tubeera mu irimu zaffe nakubikkula masala obiyinza obutakutwala naye olw'olumubikkako ku bulugul marami muleke yepene n'abaana bwe kiba kisobose jangu gwoba owuuba n'omuguwa abuuke. Omanyi nabbi kye yakola yajja n'ayimirira Aisha we yali. Aisha n'ateeka akalevu ke ku kibegabega kya nabbi ng'amwesigamye. Ekitegeeza yafuna we yeesigama nga bw'alaba ebintu bye biri byanyumirwa amuwadde support byanyumirwa era n'amubuuza n'emubuuza Aisha omaliriza agati sinnaba nabbi n'agumiikiriza nkugamba Aisha afune khairu khalqillah wadde very important ennyo nanobubaka bukka khairu khalqillahi ekikola kyalina bingi ano kyasanga message naye message enkulu ey'okutereeza amaka ne mukyala wokukola ki okusanyuka gyasooka khairukum li ahlihi. Abasinga obulungi yasinga obulungi eri abantu be basanyufu oba bakaaba oba banakuwavu. Nti omwami wagira vera mukyala mbuuza nagamba nti oba jogo mwami nentegeera nti omwami wagira vira mwami wagira nti omwami wa vira nga nti mukyala lwaki wagira express si omukyala nga nti jogo mukyala n'alemerako ki nga buli omu agira ttiimu yiye anadda ttiimu ye mukyala akkiriza tamanyi bya mizannyo nyina wagira ttiimu ya jogo olwono omwami kino twabadde eggulo annalabye mukanyumya engeri gye simanyi nnyo bya mipiira manyiyo kimu express kubanga mukama wange nange oba omukwano gwe gwantwala simanyi nnyo bya mpiira naye bwogera bya express nsobola okuwulirizaolwakakungulu ate ttiimu ya Muteesa mama yali agira express lwa Muteesa ttiimu yati kakungulu kati express nene nabo manyi express emanyi express nange ttiimu gyemanyi alhamdulillah omwami wo seeka akubuuza alina byayagala omukyala alina byayagala do you support her kiki ekimufuula happy olowooza biki nekati akyakulemya okusoma oliawo oliyiga oliawo olowooza omukyala takwagala musingana yeekabye akoze atya anakuwadde kiki osobola okukola ekiyinza omukyusa aliawo omulaba kano naye olaba ng'alina kyagamba naye wefudde bize olina byoli mu kompyuta oli mu biki lwaki tokyusaako tugaa nti akaseera kano kamala abantu baddeyo ne babeera ku masimu babeera ku laptop mukola paka meka emisana obadde okola n'ekiro okola paka saa 9 nozuukira mu kompyuta kyemisango egitaggwa mu ofiisi zaffe munna akwagala era ne munno gw'oyagala makinga sure nti ompisa y'akaseera n'okamuwa seeka kyatugamba ye point number 2 jazakallahu khair namusika mutazinga ekintu ekyokusatu omwami ayagala mukyala we amutunuulira mu biseera eby'omu maaso si lwaleero lwokka abantu olwaleero tuwangaala lwaleero enkya tamanyi naye omusiraamu omulungi omukkiriza omusajja omufumbo ku mukyala we n'omukyala omufumbo ku mwami we atunuulira omwami we mu biseera eby'omu maaso abeera ne program ne byayagala aba n'ebirooto ebibye ng'omuntu n'ebirooto bye ne mukyala we. Kakati maama w'abaana alina okutegeera Yesu ompasizza nkufumbiddwa seeka mayambala amaze otuwoowa. What next? Osuubira ki omwaka ogujja?
Mashallah. Era omukyala ajja kufumba musanyufu kubanga olina kyolowooza, olina kyoluubirira. Naye abantu bangi bawangalira awaka nga ne ssente bazirina naye nga kyagendako takimanyi. Wawulidde ekigambo Hajjati kye yagambye otwabadde tutudde nga tuva mu kuziika tukyamimuwa ku salaamu. Yagambye bwe nava ku kibuga nga mubuuza lwaki abantu baagala nnyo ekibuga, gwe lwaki wava mu kibuga n'ojja mu kyalo. Yagambye eky'omukisa omulungi mukama wange yali ampulira ebiseera ebyo. Namusaba tuzimbe, najja n'akola byonna bye namusaba, n'azimba n'ategeka, ne tugula amataka ne neyagalira eno mu kulunda n'okulima n'okukola emirimu gyano. Omukyala ayagala okulaba oluvannyuma lw'omuwoowa what next. Yes, muli muzigo gwammwe ruumu emu kyekiddako kubanga mugenda kuzaala abaana. Bye mukola kati mu ruumu yammwe nga temulina baana temujja kusobola bikola nga muzadde. Ati mufunye omuntu omulala abalaba yalina ebibyo ebyomukolera kati ate alina amateeka ge. Daddi okola ki? Ebibuuzo bijja kujja, muyina okitegekera mu ruumu eneemu. Nsaba Allah atugaggawaze. Muyina okuvaawo mufune ruumu 2, muyina okuva mu ruumu 2 Allah abawa akapoloti akammwe oba katono katya oba kanene katya. Omuntu gw'oyagala omulowoozaako mu maaso nti niyo mukyala mmuwasizza n'akagenda Makka emirundi 3, ye kiki kyagenda okubeera kuba naye ibadde mukakatako ku anfusaku. Ne haji buli mwaka yagenda wa atayita na mutawakkal. Kati oba agenda na baani oba atambula ne baani kale yita yonna gy'oyise nekubira Sekamambala akasimu ne Hajjati muwe hijja. Hajjati muwe hijja, Hajjati muwe umra. Ate kinyuma nnyo mukyala musuubiza. Hijja ne umra tebyetaaga surprise. Okusinziira ku nze buli omu alina endowooza ye, tebyetaaga surprise. Omuntu bw'omusuubiza ekirungi n'okituukiriza kikola effect nnene. Mugambe Hajjati ti omwaka guno ogenda mu hijja. Abasuubiza mwenna bennina bemmanyiko bezaawo 17. Naam. 17 bahaji ne Hajjati abasuubiza bahajji abasuubiza Allah abawe obusobozi ya Rabbi batuukirize. Abasasuddeko. Naam, mashallah. Allah abawe obusobozi bamaleyo ne pocket money naye bamufune. Ne pocket money bamufune. Amin ya Rabbi. Okusuubiza kikulu kubanga omukyalo ono ajja kukola mu ngeri y'okuba nti ayongeramu amaanyi mu mukwano gwammwe n'okwegendereza oleme kukyusa mu kiwamusuubiza. Awo ogenda kuliirawo ebibumba ebisiike biyitirivu kacyayi. Oba oli munywi wa kacyayi kajja kubeerawo buli kiseera. Tuvudde ku yokubiri naye zonna zitambulira wamu. Anti omu yasuubiza mukyala yagala mukyala wabeere happy. Nga naye kye kinamufula happy najja n'aŋŋamba nemugamba maama we ntwala Makka. Azasula ssente tugenda mu covid nga ssente ze yazimalayo dda. Buvuga buto ng'azituwa dda genda mu covid nekijja ng'emyaka bagisaze. Emyaka Hajjati ali emyaka mingi. Tebamukkiriza genda Makka. Obaawo ebimu byetuyisa mu mbeera endala kati nsaka yatuyisaamu Hajjati n'agenda e Makka. Mashallah. N'akomamu n'akola omukolo nga musava. Era Haji yakola ki? Byonna ne biggwa. Mukyala we kiki emusanyusa. Mashallah. Otwala maama we Makka. Kakati n'ekyo tukiyige Seeka.
mu bufumbo oyinza okulafuubana n'ekintu twakyogerako luli naye nga si kyekisanyusa munna nga gwe olafuubana n'ebintu osomba ennyama naye omukazi akuvuma omunyama naye nga gwe olaba bantu beegomba ennyama nzeeta ennyama ewaka evundira ne mu firiigi mukazi tasiima tomanyi sooka otunuleko ebbalibbali olabe naye omukazi ono kiki ekiyinza omusigula n'omwami toli waki tuli bangogo tuli banyama ndinetengula naye biki ebiyinza okutengula abantu abamu kufe kakati oyo yazuula maama we era kyekyo ate kambuulira abakyala ekimu ku bitengula abaami kulabirira bantu baabwe naddala maama taata abooluganda kyekyo ebyo ebitutengula ssebo era kyova olaba abaami bonna bavumibwa butalabira beewaabwe fe abaami tusinga kulabirira bakyala baffe nabakoddomi baffe kakati omukyala bw'atalabirira babo abaakusaze omwana omuwala yali mugezi nnyo yakwata taata n'amutwala mu shopping Sezaala n'amutwala mu ki yamutwala ku shopping namugamba ndonda awo kitegeeza yamugula n'ekyemisana kuba bakoowa nnyo taata n'alonda ebintu bya bukadde n'alonda engatto mu maduuka ag'ebbeeyi mu kibuga n'alonda amakanzu nga yeekolera choice tebakimukolerangako ng'omwami omanyi ate abantu batwala ebintu bati kati oyo mu bukulu bwe bambi alina choice ze naye takyalina choice batabani bwe batambula abawala be bamuleetera bye baleese n'asiima naye nga si ye choice ye olaba omuwala ono ye bwe yakola ak'enjawulo n'amutwala ye ne yeekolera omanyi obulamu oyo Haaji bwe yafuna omanyi obulamu amaanyi ageeyongera mu bulamu bwe n'endwadde ezaawona olw'omutwala okukola choice n'alaba ne mu kibuga mwe yali aludde okuyita eryakaaba endwadde buli kaseera yaddawo nga muvubuka nnyo kyekyo nga akuba ekikalu okuba ekingatto kali kuba gatto seeka mayambala bw'oba oyagala mukyala wo mulage kyeki n'omukyala aba ayagala omwami we mulage kyeki n'abaawo mu maaso ne bw'oba mwavu n'omwavu aba ne pulaane leka kwetuulako olw'okuba tolina teekawo pulaane obe nga nedduwa olina kwozikola ki mugambe Hajja tekawungeeza awo mumaze okusaala isha jangu omperekere ku mulambule kapoloti kammwe era agala kujjawo omukyala we wawangalira swaba wange muganda wange mukulu wange era amugjawo amutwala ewaala afuna omukisa nayiba nga atunda agaziwe sente nga talina tuge mazima amuwona nimungu namusaasira tusomeddwa omungu namuwaayo 3 tusomeddwa kati abadde azze ankedde badde bakusomesa bamu kirasi yenvudde okujja wano nangamba seeka confession mwali juzi ne seeka uzaima ne musabira eddwa saakeera wo nti nembanika emikono obukadde 10 nemufuna nembuwa proti ajati egazayimba mashaallah ajati afumba n'oleeta abaana amekana akuzabukuza kakati mulage future omugambi manyi Hajati tukaddiire wano mu kayumba kano nti tunaabeera tutya n'abaana n'okufa bwe kubanga kuzza abaana baffe banaaba batya insha Allah nti awo tuzimbewo obuzigo 2 ruumu emwemu ajja kusanyuka afumbe kubanga si kumulimba nebeera ne pulaani eya future ne bw'oba tolina kati kubanga noona ataalina yalina pulaani egulawo bagazi we Mungu n'azireeta n'akola ki kibi lwaki weesigaliza pulaani abakyala bano oluusi baggwamu amaanyi ne balowooza nti tetubaagala wabutababuulira ebyo bye tubalowooleza ogenda okutuuka obimugambe ng'ano byotuma bannyoko mumuŋŋambire kyonna kyayagala nja kikola
kale oba lugoye ngenda kulugula, kale oba poloti ngenda kale tugulewo akawunti nteekengako eza poloti abe nga yazitereka. Bulijjo okola ki? Tamugambanga kati ogenze omugamba ng'alemereddwa takyagala kuwuliriza. Munno bwebanga kyokola kirungi ng'ate kikye si kyakumudyekadyeka, bwe kiba ddala kikye mutegeeze omugambe nti omanyi nti emitwalo gino 5 gitereke, weetaaga olugoye lwa mitwalo 10 nesiina ssente naye tereka bwe tunaayongerako ogera mu tawuni wogula olugoye, omukyala ajja gguma, ajja kuba n'essuubi. Mu sekendi 3 abalungi abatulaba Abassalaamu TV tusaba ekitiibwa Allah atulongoseza amaka gaffe. Ebigatta si binene, buntu butono, n'ebinene bigatta naye bitandikira byonna mu buntu obutono. Tuli mulembe gw'okulwanyisa ebisiyaga naye tetujja birwanyisa nga tetutaddewo alternative. Alternative yokka eriwo abafumbo kulongera kulongoosa bufumbo bwabwe na kunyweza mukwano. Kituyambe okuba tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe, tubeere nga twagaliza bannaffe mu bufumbo bwaffe. Abalina obusobozi mubayambeko bannammwe, mwami mukyala atuuke ku biruubirirwa bye, ate mubasuubize babe nga bamanyi gye balaga. Obulamu bwonna bunyuma ng'omuntu alina essuubi erizimba, erigula emmotoka, erisoma, erikola ki, ng'alina ebirungi byasuubira. Munno mubuulireko ti ojja genda mu omura ne tawakkala omwaka guno, ojja genda mu hijja omwaka guno, ojja nsuubira okufunira emmotoka kwako akakadde kano tusonde mpola mpola. Omukyalo oyo ajja kugumirako nnyo ng'amanyi nti olina future era olina gy'omutwala, olina ebirooto. Saba ekitiibwa Allah atulongooseze ffenna amaka gaffe n'emirimu gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna okutwaliza awamu. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan mukadde waffe Seeka Shuaib Idris Ntazindwa yetubadde naye nakulwaleero musaawa eno atunnyonnyola ensonga mpitirivu eziyinza okunyweza amaka gaffe. Ntubaawo ebimu bitwekwasa tulowooza nti sobola okuva okulekawo amaka. Kikyotegeera ku nti omwami akwagala, otegeera otya nti omukyala akwagala newankubadde ng'omulabamu obuntuntu oluusi butakusanyusa. Baganda baffe ababadde ku Facebook, jazakumullahu khair. Rashid Ibn Musa webale kubaako, webale ddala. Muganda waffe Faisali Muzira obaddeko eyagambye Seeka tweyanziza kubanga amaka gaffe olw'ensonga ntono ze tusobola okukola. Ndaba nga tugezaako saidi zombi. Allah ateekemu omukisa. May Allah answer your prayers, your secret prayers, wipe away your secret tears, erase your secret fears, and lift you to the position you so dearly desire. Amin. Tweyanza baratusabira dua ffenna mwenna. Alhamdulillah. Zulaika Kasajja webali ddala. Zulaika Kasajja webali eraze mu dua. Mwenna abaddeko jazakumullahu khair. Wetyo tambudde olunaku olwaleero. Saba Allah atuwa obulungi. Genda maaso tulaba ne program sharing ku Facebook kwetuli, YouTube tubaako nnyo, TikTok osobola okujjamu byonna byonna byoyagala n'otambuza message eyo giwa abantu babeere nga babeera mu maka notebenkera. Jazakumullahu khair. Balinzemu Tawakkalu envaano ngina mu office ya Tawakkalu Travels oli ku Magoba Arcade batwala Makka na Madina insha Allahu taala. Balinze abajja for Ramadan n'abajja for Hajj essaawa zino nkimanyi ensimbi tezirabika naye tandika teekayo mpola kawunti zaffe nga zitambula. Allah atubeera obulungi. Fena twesabire tusaba Allah atuwa obulungi era tusaba Allah ffenna abeere nga atusiima. Mwenna abatumiddeko nnyo mwenna aleba programu eno ne abatawakkalu Travels batambula naffe n'abatuwa abantu bammwe mwebali ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله